Batulekere kyatwese akawungezi kolwaliro atenga nabagambye tugera kulekera kasema kagenda kubira ka muhabati kagenda kubira ka love story nga kali mu Kasimpo High School nule kyongera kusaba otule okalire onywere isoboro gezaako kutwala kama mbaya ni mbaya ngina twala mukisago nokwebaza mwe nabali ku mutimbagano gwa muno wachi mpozi ngo gasse kuna ababada downloading application kibasegeza nti wona woli obosoboro gezaako tufuna irango osoboro kwekanya sema za VJ Junior the incredible ever challenge never equal cancer to be LC5 mutungo parishi ngabagamba M2 Media Post bakutosia akosema je tolekedde Felix ogamba chikablaza Firo ogamba chikablaza mwe baregena maso chikwasaganya mpozi ngo gasse kuno kifa bakula senior year in Clear Lake, California. Mukutani katwina na kyago twatangana yali agena maso nokubanga nyonyolanga agamba nti senior yaye yagikolera mu Clear Lake, California iranga yasoborogeza ko chikwasaganya bulungi era bwatu nabira mu internship ne district Anthony iranga agamba olufanyuma lwa byona yali amaze kwa applyinga mu college yitwa Alma Mater Georgetown University bazade beje basomera ekikwaragana n'amateeka naye munaye nga bwomanyi ebisabye ebisinga yateranga bimala ne boyfriend wayitibwa Chris njaga weekanye tuli kwanjula kwako agamba nti nze naye ebisabye ebisinga kyalinga ekitalina makulu oba ekitalaga makulu kuba kati nze nali nva mu famire ey'abantu abasomye ng'ate basomye mateeka nali muntu ayagala ennyo okuba ebifaananyi jasobola kubanga ate ye musaatu yali ava mu famire ennaku teyasoma nnyo kiryawo muntu wakwagala katwanga nende muna yekyewunyisanga tukwatagana mu ngeri emu oba endala kuno kwonna kwanjula njaga weekanye agamba nekyewunyisa mu butuufu yali yansola eddalu ng'ovudde mu mbeera bambi gye yakuliramu ey'ekinaku bwe mbeera naye nali nsobola okwewulira nti yenze mama yamugamba ondabira Riley kono buterefu twali tusobola nti oba osanga sama ejja kuwangaalawo nga twenyumirwa nati kirabika ebisabyo maaso si bwe bityo byali bikiraba kiki olowoozaako akafo kano kasufu kyensinga okulowoozaako otandise okundistracting ozijja ku mulamwa kyokubanga kirungi kono jasi kirungi kyokka kale kiri great jasi great ye toyina ngeri gyosobola kisuutasuuta kiwaana kulagada mu butuufu nti ndi ku mulamwa kale yamugamba kiri amazing just amazing olabika bulungi muna you look perfect wow yakwate kuba n'ayitawo n'asooka akasimula kesiruva okwaya njaga weekanye nakyala ayitibwa Riley rodi ayitibwa Chris balina omuhabati ogw'enjawulo masekati gaabwe kasema bakayise endless tugenda kuba tukinyonyoka keno mukasi akayo twakwate kuba entudda mu maka ga nakyala gyabeera yeri amaze okwapulayinga mu university gyasuubira gyagenda osomera amateeka bazale bamwagaliza soma amateeka kuba nabo basoma amateeka kati baali bamaze omwana okulayira ebbaluwa ng'ezze yakwate kuba najja agiyiseemu amaaso alabe agenda okwewuunya ng'amaze okuyisaamu amaaso nga kiraga waaw baali bamukkiriza kuba omulanga musanyu ejjitirivu kamala wabula nga bamaze okumukkiriza ate yasooka n'abirowoozaamu nga kirabika ate bw'anaabaako tekubagenda osoma amateeka boyfriend waaba ateekeddwa omuleke mabega yakwatibwa gyageze kusisikana bazadde be mama ne taata baali ludda nga bali mu kuwayaamu kati beebuuza kuba ebbaluwa baagimuwadde baagala kumanya kiri kitya anti banzikiriza semesita eddako jangu waneeno gwe bamusimbirawo akafumito ku lw'essanyu lye baali balina bambi yagamba ngenda ku pate ya Julia ne Chris bamaze okukkiriza madeso tugenda celebrate nga tugenda kujaguza tata yali amugamba kasweta agenda kutwalira katwanga nti anti ekyo nakigaana kumbe katwanga bagiwulira ebweru aya lwaki ekiro temukimala ano naffe tusobole ogezaako jaguza kusya ku mawulire agaleeteddwa oba osanga sama neddako nga bampise mu college tujja jaguza omwana waffe bamukkiriza ku ssomero nabo gye baasomera nakyala baali bamukkiriza waba tanababigamba boyfriend we Chris yajja musiikane kuba yali ludda yamugamba olabika bulungi kono jasi bulungi kyokka regret yajja
bagenda omusikisinga ne yeesika mu station ono n'akiraba nambuuza oli bulungi nti ye Let's go. kale tugende yakiraba nti oba osanga sika ekaseera ate omugamba ku nsonga y'ogenda gy'agenda osomera So they still want me dead, huh? naye kirabika abo baneetaaga ndi mufu ya Just a little dead. jasi akatono si kufiira ddala mweraba tebamwagala lwa nsonga ekisooka kale ekya famire okuva mu famire ennaku tebandikifuddeko naye omwana avuga katwanga ekyakatwanga ebiseera ebisinga kyekibajjako waya yakwate kuba n'asimbula najja asobola okweyongerayo nabagambye tuleka simple love story vijay junior nga bulijjo eva channel never equally kansela to be LC5 mutungo palishi nabagambye bosimanyi nti obeera mu mutungo oba si kingo inayo gomanya ali mu mutungo so mukubira akasimu mugamba vijay junior mumpera akaruka kansela LC5 yamani yakwate kuba najja eruda era bw'atuuka ebbali ono yakwate kuba najja ayitibwa Julie yabagamba naye musooke mukakanya omuziki waliwo kyenjagala obategeeza It means everything to have the support of close friends. omanyi ffe tuli banywanyi singa abawo kibasuuseewo kyonna tuba tulina owagira Riley. Well, bamuyita Riley akwate kuba gye katuuti too cool and generally baller to go to regular old state like most of us. kirabika tagenda kusomera mu buno obusomero bwe twasomeramu nga ffe abasigadde East to Georgetown as soon as they're in. esaawa zino agenda mu George Town oluvannyuma ng'amaliriza internship yeebuzayo bbanga ki wiikisi 5 kati ate looli alabika abadde tabimanyi kiringa oli kugamba nti agenda va ku saidi y'emutunga agenda lekerawo okubeera enakawa akwate kuba agenda asomere embalala musatu wabiwulira akwata bukwasi kuba ne yeetooloola fuluma ebweru I thought you wanted to stay together. nabadde ndowooza oyagala tubeere ffe embiriri Babe, it can work for us. bebi kisobola otukolera Different. njawulo kyate tusigala twagalana utabuuse kadrinki ke So, kaakati Riley the lawyer, huh? final osazeho ogenda kubeera looyako ono ye What? kikyate Because it sounds like you don't want me to have. kubanga okusinziira ku ngeri gy'owulikise olinga atayagala mbeere looya I want you to be you. njagala obeere gwe Not being me. ate okubeera looya sibeera nze kunobeera mu ati This? Come on, it's already been decided. kyava mugamba nti ati ebeera obi noonya kalya osegera olwedde ekyamaze eddosalibwawo And you know the drink. ngene nsooka enfunaako okunywa akalala kyebika sigenda sobola kuyombagana naawe nakwate kuba nayingira munda yajja nakwate kuba najja nga asembera mpola mpola tuke bali nafuna ekyokunywa basooka ne beesala akadrinki alina nekyaliwe neeti 2 shots, 2 hours. gwe sooka ompe ku motoka yo n'omuzeeka nywedde omwenge mungi okamala nakwate kuba namusimba ebifunguwo gambye kamukwata amuzeeka kwati kuba najja mu kamotoka kalinga kandromatic mafuta temubeera nuyagamba tufudde bannaayi kali awo sebo kapicuna nakwate kuba n'akatandika era bwatyo yajja asobole okweyongerayo sazewo naamuvuga asobole okumuzeeka baabano nabagambye bakaisenless vijay jonspedashozi nga bulijjo kerodi yasooka n'akakana n'apoyesa tabitegeera This isn't you, right? yamugamba ono si ye gwe ray Your parents. kwegamba gwe tolinga bazadde bo wali wano essimu ya nakyala neevuga kugijjayo Don't. togezaako kuwandiika naawe Let me do it. Let me do okola ki leka lisi nkuyambeko nedda biveeko essimu n'akwate kuba n'agimuggyako You know I love you, right? okimanyi nti nkwagala ray You know that, right? ekyo kimanyi So much. nkwagala ebitenkanika munange kinuma okulaba nga ddala mbutuufu genda kwate kuba obeere buzima nno baba bagenda n'emmotoka gye basooka ne bakubaawo katonda wange mukazi wattu ajeekanze nayagala asibe talina oziba tegiri busya
bali wakati mu kkubo kyokka budde bwa kiro waliwo emmotoka ejja genda okwagala omuyita Chris webitobe byali akawungezi koolwo kakene enkeera nasi abakwatiko ne bamuleeta mu ddwaliro maama yaliwo abadani ali unconscious n'akwate kubonadde engulu Hey, Rai. yamutuukako n'amugamba waayisooka omuli Rai oli bulungi What happened? yabuuza ki ekituusewo bannange You spent the night at the hospital. You were in and out of consciousness. bamugamba nti munaaye ekiro wakimaze mu ddwaliro wabadde in and out mu consciousness Fine. bw'ogira Be groggy for a couple of days, but you're gonna make a full recovery. era bwe batyo ne bamugamba nti agenda kubeera okay jasiwa kubanga ebisago biyinza omuloma okumala ennaku etonotono naye ajja kubeera fine kati yatuuka n'abuuza musooke mumbulira ate Chris ali wano agamba owaayi agenda olaba bali bawuza kimu munayo bitalo ebya Chris bitalo kyokka naye Chris alaba waali Right. Chris yafiiriddewo ku sipooti yafiiriddewo Where's Chris? yasooka n'abuuza Lying to her. nzuuno wano banaye muleke kuwoza ate byesitegeera I'm right here. musaatu yeerabawo yagamba nakyalama ndi wano genda okwagala omukwata nga omukono guyita mu buyisi wangi eyagala omukwatako nga omukono guyita mu buyisi nedda banange banaye muntu n'oli yagezaako kwogana kali nekyewunyisa Chris alabika ye yayiseemu Chris ye yafa era essaa zino kyetulengera gwandibadde mwoyo gwe I'm not dead. yagezaako okwagala ogamba sifudde buli kimu kyonna kyatandika okugezaako okudda mu mutwe gwe nga bwe kitambula alabe You okay? nomba nakyala olyoke I want to see him. mweyayise bwe yabasekudde ebyuma babadde wakati mu kkubo yabasekudde ebyuma luva okwaya Where is he? kati ono lwakimanya aliwa maama olwalyoka alowooza ku nnyina bwe yalowooza ku nnyina ate omwoyo gwe gwajja gwatuukira bbaka mu ggwanika maama baali bamukubidde essimu bamugamba gyasobola okwidentifyinga akakase oba mayiti gye balina ya mutabani we musaatu omwoyo gwe gweterepotinze ne gwereeta paka eno masekati g'eggwanika kasi alowoozezza ku nnyina we yatuuka ebbali maama yakofaminga nti yo mayiti ya mutabani wange yavaayo mukazi watu ng'awunze nga tabitegeera wakati mu lukubo mwennyini n'ameguka Mom! abasawo bajja ye no tasobola kumukwatako awogana kimu maama maama yakaaba ng'ayita maama n'akwata ekubo n'afuutuka emisinde yadduka naye nga n'enziruka jadduka tabitegeera guno wakati mu kibuga masekati mu kibira wakati mu kkubo buli kimu kyonna yawulira nga kimusobedde teyetegeera olwatandika ogenda maaso nokiri yalayizinga muli n'atandika n'okwewulira nti kirabika mayiti yimirira gwe tonkoona obuzibu ye akyewuliranga omulamu kati bali waliwo yali atudde ow'amalevu kyava asookaza amaaso n'agamba otyo n'akwata ekubo n'ajja mu busungu bw'ekitalo kamala lengera onagera okulaba alaba omusajja ajja gy'ali wabula naye emmotoka zimuyita mu buyisi yamubuuza 1025 Borough Street omanyi wagyeri eri ludda wa street alina street gyambuuza 1025 Borough Street kati waliwo ate yali erudda mukulu kikomeko abudala kikomeko yajja n'amugamba owaayi ekizimbe kiri wali eri kitundu kya mayiro genda wama yamugamba oyo musiru ayogera ebintu byemu buli kasiya buli lunaku ye tamanyira kumanya nti mufu naye ndowooza okimanyi nti gw'oli mufu Yeah. ye ankimanyi yamugamba sooka omuli ekyo ekyakuse Car. yafiiridde mu kabenje abasinga bafiira nnyo mu bubenje classic Jordan. Chris. era bwatyo yamukwalako n'amugamba nze bamuta Jordan kono nze bamuta Chris Will I catch you on the flip? ndowooza tujja kuba tukwatagana tujja kuba tusiikana Wait. waayi sooka olindeko nga tonabagenda Where you going? ate oddawa Had an important meeting. nyina meeting enkulu zengendamu nyina abantu ab'omugaso bengenda osiikana Just playing. golowooza ndagawa naawe twafa dda
How long ago did you? omaze ebbanga kiwano 87. yafa Oktoba 3, 1987. It was like, give me your stuff, fool. olwo abasiru bayingira ssebo mulimu ye ne bamugaba bamwe atoka abasekulawo ebikonde Homie, kakano muyaya amukubye all ekyasi good. 30 Osegera. ago, you know? See how old you was when you died and emyaka gy'ofiiramu when you come here. bw'otyo bw'obeera paka lubeerera tokaddiwa tokogga togejja Or losing your hair. Or anything. tosuubira kulwala tosuubira kulya tosuubira kuyonta Sleepy, horny. tosuubira kwebaka tosuubira kusubbala kwegamba jasi obeeraawo Why are we here? ye lwaki tuli wano Shouldn't I like know everything? siteekeddwa okuba nga mmanyi buli kimu kyonna Do you know everything? golowooza omanyi buli kimu kyonna No. aa Let's bounce, man. jyayo tugende ekikomeko yamugamba jyayo tugende nakwata ekubo n'amwetikka n'amuleeta erudda Hey, nah, you got a good little spot up here, Chris. yamugamba bw'obeera ano osobola okwekkaanya buli kimu kyonna wasufu Wandering around there got old after like the first 5. kyava mubuuza kyogamba tobeera mu firiiko nedda yali ku saidi omu oktown That naye okoowa ekibuga ng'obeera mu kifo kyekimu kasira ke kamu kwe gaanookowa n'osalawo otambuleko ewalala Words don't mean anything. baabano You'll come around. ojja bitegeera yamugamba ojja bitegeera ojja bimanya You got that look in your eye. olabika ensonga zikwatagana ku muwala kubanga nkulaba I entunulayo know it hurts now, man. Trust me, I do, but manyi bwe kibeera bulaadi you stop giving a damn. naye ogenda tuuka ekiseera nga tokyabifaako Right? ng'olina byesonyiwa You will. Oh, you got it all figured out, huh? Then what you still walking for? yamugamba nti buli kimu kyonna oba osobodde ogeza kutegeera kale ate okyatambulira ki n'ensi sebo gye tulimu yabuuka n'ayitawo n'agwa ettali Perk or two. agamba omuyaayi kaina omukasira ka twavaayo ne tukomawo Because that's not how the driver. nakya mukazi watu I do it. ng'amaze ova mu masekkati g'eddwaliro $3 for this. Seriously? Just try it, please, for me. yali ludda nga yeekaanya A lot. bintu bye bateranga okukola nga bali bombi bali kodinga Okay, I disagree, but okay. Sweet. baabano Oh God. Oh God. Flip. Oh. We should go. Let's go. era bye yali anaawulira nga mu butuufu byabyeriridde era bwatyo n'atema n'agenda mukazi wattu ali mu kulaba bifaananyi baabo biyisaamu amaaso mpola mpola baali ba mukwano bana ziba tezeewusa n'awulira akonkona You feeling better? wulira bulungi muwala Riley, this is Detective Jenkins with yagamba nti ebitibwa detective Jenkins era ng'akwatagana ba traffic homicide investigation whenever there's a death involved. ebiseera ebisinga wabaawo accident nga mulimu abafudde basindika abantu okuva mu THI okujja okukola investigation traffic homicide investigation It's hard on you and your family, but nkimanyi kino akaseera akazibu ku saidi yo ng'ogasseeko ne family naye so Riley Jean Stanhite, date of birth September 6th. n'asooka amubuuza amanya ge ne gye yazaalibwa weewo nti ye That car shouldn't have been on the road. Were you aware that the passenger side airbag was non-functional? That yamugamba nti emmotoka eyo yali teteekeddwa nakubeera ku luguudo kubanga ku saidi ya passenger were you just airbag yali tefunctioninga bulungi prepared your judgment on the road? kati sooka omulye bwe wali ovuga emmotoka wali onyweddemuko walinamu embeera yonna esobola okuleetamu judgment enkyamu ku luguudo ko nedda It was quite clear Is that there a anything detective- else? Anything at all that you'd like to tell me, Miss Stanhite? I think we've had just about enough stress for the day. yamusaba bwe kibasooka muwala bwe yandimulese kubanga The brake lights. Riley. break lights Riley The driver in front of us, driver yali atuvuga yali maaso but there weren't any brake lights. kega emmotoka yalina engeri gye yagisiba naye emmotoka teyatulaga nti esibye gambye ekyabbula eki Another essay about human sensuality in 1920s Paris. kati bano bamanyi okwatikuba okujja omukyalirako basobole omuwa kampani You could do it. kubanga newankubadde eyafa yali kyali waabwe naye ate ono gwe kyali kisiza okuyisa obubi so kati bakwatekubo ne bajja ne bamukyalirako ne banyumyamuko naye basobole okumukakkanya bambi I tried texting Chris last night. omanyi nagezezaako osindikira message Chris ekiro kyajjo nsindike ku simu ye No. kyabusiru ko nedda si kyabusiru The worst part is that I waited for him to text me back.
ekisinga okwasina ku kiri nti nagezaako kulinda nziremu oyagala owulira ekyobulalu Played both halves of our Fortnite game, switching screens like a maniac. Neti yatandika okunyumya Neti ng'ogasseko ne Chris baali bazannya omuzannyo gwa Remember that hockey. rink when he forgot his skates and he Nzijukira akaseera ko yali yeerabidde sikesi ze Didn't score on him. batandika okuwaya. Every year, he had this hat. He loved this hat. He wore it all year. Waliwo enkofiira gye yali ayagala kati ayagala okuba nga bye banyumya What? bimutwalira ddala wala kikyate What is it? buzibu kyate. These memories, they're Chris. Yagamba zino memories emugenda maaso n'okunyumya za Chris And they're all that I have left. And ze zokka ze nsigaza mu bulamu bwange buli lwe mugenda maaso n'okunyumya kirina engeri gye kinkwatamu. I can't live like that. I can't live. Sikyasobola kwata kuba kutambuza bulamu mu mbeera bwetu sikyasobolako nokakkana. Ono yamusaba kakkane bambi kiryoke kisobola otegerekekwa. Sure you don't want us to stay? Okakasa toyagala tusigale? Abasabe baleme kunyumya Chris kuba munange yakwate kubona jja kwekolekera mu masekale g'ekisenge yagye bali. Kasi watubambi ali maziga lwoli omwoyo gwe gwajja akyali sitaakano ku nsi yatuuka ewali kannakyala kyava akatunuulira bagamba ebiseera ebisinga ekikuleetera okubeera sitaaka ku nsi ng'olina ekyo ekikulemeseza okgenda. Yamugamba nkimanyi oyinza okuba tompulira wabula ojja kubeera fayino ojja kutereera. Kazi watubambi ali maziga yatuuka waali bambi unagera okuza amaaso nga detective anti nakyala si mwetegefu bambi. Nkimanyi of course mufa ku muwala wammwe mwetaaga awone wabula ekindeese wano byange esooka olindeko. Records are showing that you were texting around the time of the accident. Agamba okusira ku likodi ziraga nti ku ssimu yo wali otextinga mu kaseera ko wali ovugira. Be in touch. Be in touch. Mugoba. Riley, sweetheart, we gotta seriously think about getting. Ono yagamba tuteekeddwa aliisi okulowooza ku ngeri gy'oteekeddwa okwogeramu no detective. Detective tagenda kuzikiza. Go through it all as you recall it. Nze mbadde ngamba tusooke tuyite mu nsonga yonna nga bw'ojjukira. This wasn't doing anything. Anti Chris talina kye yali akola. Fault. Well, Eyinza okuba yali nsobi yange. think again. Tuddemu tubyogeremu natera tulabe. Why are you talking like that? Lwaki oyogera bw'oti ate? Like how people are going to see me. Mulinga abagamba nti mwagala tugezeeko okubanga tuteekawo embeera dhani abantu okussa ku ngeri gye bajja okundaba. Anti tukufaako lwa nsonga oli muwala waffe. Just another thing to consider. Kwegamba Chris ye mutwala ng'ekintu kye mujja okulowoozaako oluvannyuma ye. Kye yakola yakwateko bwe najja. Yajja agezeeko okusiikana. Look, I can't be late for work. Sisobola kubeera kikeerezi ku mulimu nteekeddwa ogenda okola. Won't return my calls, so do everything alone. I'm sure we can. Ono ye maama. Lee, I was the one who was driving. Nze yali avuga emmotoka munange. Fault. Era muli nkitwala okuba ng'ali nsobi yange. And Era Lee, I'm so sorry. mbadde nze wano nkwetondere nga nkugamba nsonyiwa munnange. Is that what you needed? Kyekyo kyobadde weetaaga. Kusobola kujja maaso gange weetonde. No, Miss Delphine. Simanyi. Sitting here waiting for you to stop by and say sorry for killing your son. Yamugamba siganyi olinga agamba nti mbadde nkulinze wano okwate ku bojje gye ndi osobole okunotera nsonyiwa kubanga natta mutabani wo. What it takes to make everything right is cash and some stupid freaking work. Olw'okubanga mwe muva mu famire nga gamusuubira nti buli kimu kyonna ssente. Ngenda kusaba genda syagala nakuddamu kulaba wanateera. Fuluma genda va mu maka gange. Mukazi watubambi. Yakwate kuba najja erudda. Yalina okweteekateeka kubanga kaali kaseera ka kugenda kuziika. Balina okuziika Chris.
baabo. Abasinga bambi bakwate kubo ne bajja. Nakyaliwo. Tani ko kabono nayagala kaba netabitegira tebimuluma. Ziba tesiri busa kikomeko yajja. Gwe. Who knew I was so popular? Nali simanyi nti abantu bamanyi. Looks like my father had better things to do. Kitanga ayinza okuba yabadde alina ebyokola tazze. Let me show you something. Lekambeko kyenkulaga. Trust me, think of your favorite place in the whole world right now. Yamugamba ngenda kusaba ontwale mu kafuko k'osingira ddala okwagala essaawa zino. Yali ambuuza wakono ntwala. Yamuleeta eno gye baateranga okuzannyira hockey. Wow! This is incredible. Ate kino nga kibeera kirungi. Wow! Ngero kuza amaaso yalengera akato ke baakwata ne basitulambwa. Aisho kyamuleeta okulowooza kitaawe. Era bwe yalowooza kitaawe n'atambulirawo. What happened? Gwe sole kikomeko. Oh, rookie mistake. Laba nno eyo nsobi y'aba rookies. About something else. Yagamba tubali tukyali eno baako kyolowoozaako. Well, who knows where you end up? Wandibadde ogenda maaso n'okwewala ekiyitibwa stray imaginations tomanya wajje zijja kusuula. Actually, this teleportation stuff. Omanye ebbanga lyomaze ku nsi nsobodde okumasitalinga teleportation staff ono. Kwegamba kyonna kyolowoozaako omwoyo gwe gutambulirawo ne gugenda ku kyolowoozaako. Mu kaseera kano bwe twogera kirabika abadde alowooza kitaawe. Gumweteeka wabula mugambye nti oteekeddwa liisi okubeera nga weegendereza kye bayita stray, bazita stray imaginations oba si ki stray memories. Zisobola okugwamu ojja kwekanga ng'ogudde mu mazzi. Yagamba kimwe n'onsobi n'adduka n'avaawo. Kereyo omuyaaya alazeewa. Agera okuza amaaso ng'alengera kirabika kitaawe bw'abadde azze okulaba. Kaakati nakyanga amaze okuziika. Mukazi watu yajja bambi eno kadoko gye baateranga okusipendingira time. Ye ng'ogazzeeko. Yajja ebbali baabano. Ne bagamba abantu be Bonnamwaya division Jacob omutuuzi ekude okuva ku Dembe FM. Yasazeewo gezaako okujja okubaweereza mumuwe omukisa munange. Kuba kati ffe abavubuka abalina kye tukozeewo okuva mu mbeera ey'eggeto bwe tutaaveeyo gezaako kuyamba bantu mu bitundu mwe tuwangaalira. Aba akyali wano mukazi wattu agamba mbu I don't know why I'm so surprised. simanyi lwaki ndi surprised. I hear your voice Mpulira eddoboozi lyo ebiseera ebisinga everywhere I go. buli wenjira. I'm sorry that I'm so weak. Onoosomye okuba nga ndi week Pretending that you're not gone. nga neefuula nti oba tewagenda. Only great. Kati bw'ayogera ebigambo ebino nakyabiringa ebyali biwaawalira mu matu ge ng'alinga amuwulira mu kaseera ako. Mbutuufu ne Rodi yeewuunya. Yakwate kuba n'asituka mukazi wattu bambi njaga weekaanye. Alinga awulidde amaloboozi ga Rodi kussa kubiga bye bateranga okwogera bombiriri. Yadde ebbali kwe kutambuza amaaso. Yakwate kuba n'asembera waali bambi. Laba. Amazing. Kyewuunyisa. Perfect Katonda wange. Chris. Chris. Woba n'oli naye tategedde engeri gy'akikoze. Kubanga ebiseera ebisinga tekitera kubeerawo. Abafu tu communicate eri abalamu.
yakwateko n'akomawo eka yajja kuyingira paka munda yayitawo paka erudda nayingira paka mu kisenge kye era bwe yayingira mu kisenge n'asookayo ebika ekikunta lengera Dude, I am telling you. Nkubuulira. Telling you, she can hear me. Nkubuulira nakyasobola okumpulira. 30 long years. Nze ebbanga ly'omaze wano. Like this. The one absolute rule of being. Etteeka erisookera ddala teriyo mufu communicating na mulamu. I'm wrong? Watya singa oba mukyamu kyogamba wabitegedde gwe yakajja nnaku 2 tugenda onkakase yakwatikuba n'amweteeka mbw ajja amukakase yasooka tuukire wakyaliwo eneeti yagamba nti oyo seya wange yali seya wange n'okusinga omuntu omulala yenna kati sebo communicate to him ongambye you can do it wayogedde nina kyanakuwulira kati ndaga yino lyagambye sebo maze emyaka 3 mu buzimu etteeka lyemmanyi erisookera ddala mu by'obuzimu tocommunicatinga nabalamu omufu tayogerezeganya nabalamu kati ate gungamba mbu ocommunicatinga gwe yakajja nnaku 2 ono yatuuka neeti nze Chris gwe sebo bulaja oli kwe kufeeseko leero gwe Why would I lie? kalwaki mba nkulimba Oh my God, you tell me. anti kati gwe abambulira Hey, listen, for the sake of argument, let's say you was being straight up. kale for the sake of argument tugeze nti kale obadde okikola Did, yeah. Look, ng'ocommunicatinga ne nakyala nti ye I don't know special power you have and nze simanyi oba olinayo amaanyi amalala ag'enjawulo naye like what? kiyinza okuba nga Thing anybody's ever trying to do here. Move on, like I said. wandibadde ogezaako fokasinga kwegamba ku kintu abasinga abalala kibadde bakola to move on ogenda okite Why didn't you skip? lwaki gwe toskipinga wano novaawo What if it? kale tugambe nti watya You dig? Like, what if it's just? bw'obanga dda mutuufu wa communicatinze ne nakyala ng'ekyo kisoboka masekati gonna nakyala yekka ewatali muntu mulala nga mulina ensonga ebagatta nga mmwe ey'enjawulo ebatera ocommunicatinga You know, we don't have to do this. naye toteekeddwa kujja ku ssomero olabye otya its fine kijja kubeera okay How's Nate? naye tyali atya Just texting me awkward stuff in the middle of the night, skipping out on stuff, getting mad. takyalina byakola by'amaanyi nnyo omwenge Hey, have you ever experienced something? wali obaddeko no experiencing ekintu kwegamba I don't know, like you heard something and then ng'olinga kyowulira olina kyowulira olina heard something and then you look around and nothing's there and naye ng'okiwulira n'otunula olabe nga tokirabawo simanyi olina byowulira no, nedda no, nedda never mind. tofaayo Okay. kale Do she tomorrow night? Me, you, Nate, if I enkya ekyo tubeereko ffenna can dig it. I can dig it kati yayogera ekigambo linako Nothing, I've just never heard you say that before. ekyo mbadde sikuwulirangako ng'okyogera bigambo Chris yatera ng'obikozesanga kati basaba basooke bajje ku muzannya ekiro olwo geemu egenda okubeerawo ekyo ky'olwaliro bakwateko bajje basobole okwekkaanya njagala olabe That's Chris's number. eyo namba ya Chris oyo gy'ayambadde baagigabye Chris's number, right? eyo namba ya Chris bwe kiri Into. That's trivia. musaba kakane tuli kayitibwa endless vijje junior nga bulijjo nabagambye kansala tubi okuva mu Mutungo parish Are you okay? LC5 Yeah. oli bulungi kono ya ndi bulungi ndi okay wabula mukazi watali settled buli lwalengera ebintu bwe bityo ebimujjukiza Chris bimuleetera okubeera nga tali settled nga si mukakamu naye talina kyakola n'okwekaanya baabo Okay, let's take a breather. oli baamusekula ng'alabira ddala emmotoka eringa emukonye kono tugende kale wantuveewo yamwetika n'amugjawo sazewo amutwali ajja erudda kadoko waliwo ekintu kyexperiensize wabula takakasa yinza okuba tebiriiyo Chris. yagezaako kowola Chris kati ono amalisa statement agitwalira bakadde be statement bagisomamu No. nedda
Absolutely not. Tekijja kubeera bwe kiti. Fruit, that's what you guys wanted. Ge mazima kye mubadde mwetaaga. Time of the accident. Yes, I was. Anti wabadde textinga mu kaseera ka accident kono nabadde. It's no longer an accident. It becomes a felony. Yamugamba singa ogezaako okwogera bw'otyo then eba tekyafuuse accident ebaagoba gufuuse musango. Let alone Kiringa kubeera katuuti n'ogamba nti amuguilty oba tokyasobola kukijja amabega. Yes. Yeah, I knew that this was coming. That's Nategedde mugenda kubeera kweno ensonga. future. with good reason. Mulowooza ku future with good reason. Statement like this, it's the same. Bw'okola statement ng'eno Well, guess what? oba owedde. I am guilty. Yagamba kale bwe kibeera nga ddala mu butuufu bwe kigenda okoncludinga then am guilty. Young lady, come back here. Gwe sooka okome wano eno kono kakana. Akyali emotional sooka omuleke. Yajja ebbali n'asooka ateekamu spiritual connection. Kiki boogera omuntu okuba nga akwatagana n'ensi y'emyoyo? Ki ekibaawo? Baabano ebiseera ng'amaze okufa. 21% report hearing them, 3% feeling their touch. Yagamba 21% abantu abasinga bagamba nti baba bawulira emyoyo egyo ate nga 3% bagamba Coming to say hello, they're visiting with you And she could feel her mother stand. yasigala agenda maaso n'okuwandiika. After he passed, I got a message on my phone. It was crazy. Kati waliwo bye yasoma ne basooka bamuwanga bw'onoogamba waliwo by'otegeera. Waliwo ke yasoma nga kamulaga nti olina kwewuba mu bifo mwalimu singa okwataganira ennyo. Kifo mwalimu singa okwataganira ennyo ebiseera ebisinga kye kiyinza okubaleetera okuba nga akwata ekkubo okudda. Kali yajja baateranga okubeera wano ebiseera bya kubanga basoma teranga okujja erudda. Baabano era obusungu n'asooka yeekyanga laba tagali. Kwateko bino byonna n'abyetika n'asooka abijjawo. Bali awo yafunamu ekirowoozo boogedde ku biki ebibagatta ennyo. Najja erudda ekintu ky'okuba ebifaananyi kyali kibagatta kuba Rodi yali akyagala okamala. Yajja n'asooka atandika okuba ebifaananyi erudda. Baabano gezaako kuba faasi ya Rodi. Koma weeka. Ndowooza nzireeka. Gero gira bw'ati. Mulaba n'amala n'abula omulundi gumu. Chris. Mulengedde ssebo n'abula omulundi gumu. Genda owulira amukwatako. Mugamba bika amaaso go. N'akwata ekkubo n'abika amaaso ge. Era bw'atyo ng'amaze okubika amaaso ge. Mukazi wattu Ssebaako oda omwoyo gwa boyfriend we. Wone waffe era bakugamba kwata essaati gye yali asinga okwagala ennyo. Mulijja ebigambo bino naddala abakyala. Kwata essaati gye yali asinga okwagala ennyo. Gizinge mu lubugo.
It's your fault. genda ku ntaana ye You can't blame yourself. giteekeko Of course, mukoole emirundi ena that. ng'entaano gikubye omugongo. I've been reading up about grief, and I know that this is all just in my imagination. agamba nti mbadde ngenda maaso n'okusoma ku kiyitibwa grieve kwegamba okunyolwa kungubaga It's my mind's way of coping with you being gone. era ne bamulagirira Tell you something. kati agamba nti akimanyi taliwo just bino birowoozo bye engeri y'okuba nga bikopinga up n'okufa kwa Lodi. I'm so pissed that I buried it. My bad. Namugamba ng'oyagala okakasa na mutuufu nti onsiikana. Okay? Yamulagira n'amugamba nti kwate kuba ogende ewaffe. Nali naziika essaawa ya kitange bwe yava ewaffe yandekera essaawa. Nali naziika essaawa eyo ne ngiteeka emabega ka shedi ku mpagi. Kati kwate kuba ogende ogiggyeyo. Aya. Nekye yakwate kuba najja. Kali abasenya bwati agenda ofujja nga musaayi. Nsooka yebuuza ate omusaayi gwavuddewa. Riley? Riley? Baali wano baakonkona nga bamuyita Riley. Maama. Mugamba nzija maama. Nasooka amusimba kana akatulemu alabe. Statement bagimuwadde. Thank you. Detective w'amarufa ayitibwa Jenkins okuva mu THI Traffic Homicide Investigation. Kero takikkiriza. Yagamba nti oba osanga byabadde mu birowoozo bye mind memories zino zijja asobole okugezaako okufuna engeri gy'akopinga up n'okufa kwa boyfriend we. Yakwate kuba n'avaayo yajja n'atuukira eno ebbali ewaabwe n'omugarwaji. What's going on, honey? Why chekigenda masoko muri ye mukwano. Stuff? N'ebintu byabadde atulamu wano eno. Maybe. I think there might be another box in the storage unit someplace. Why? Do you need them for something? Olina ky'obyetaaza? Do you remember this one? Simanyi kano okajjukira ke nakuba. Bukosi nkajjukira. Mm-hmm. It's Blue Rider. About the girl who took her horse into the city. Yagamba ka Blue Rider akaali kwogera ku mwali yatwala enfalaasi mu kibuga. What did you like about it? Kiki wakaagalako? Love how much work you put into it. Anti okusinziira ku ngeri gye wakasyamu obudde n'okakuba. Detailed. But do you think it's good? Olowooza kalungi? I think lots of people, lots of artists are very good. Yagamba nti ndowooza baatisi bangi abalungi. 2 out of 100 get to succeed at something. Naye jasi ebiseera ebisinga ekinyiiza nti mbibiri ofunamu nga basatu bana abasobola okubeera successful. Maama alinga mu discouraging ku bintu bya art. Tayagamu encouraging. My daughter. Guli mwala wange ate nga nkwagala. I want you to be successful. Nkwagaliza obeere successful in life. They're good? Do you think I'm good? Bwe buba nga bulungi bwe nkuba olowooza ndi mulungi mu kyo. I think you are better than good. Nze ndowooza osingako. You are incredible. Oli incredible. Abadde asobola n'amugamba just good nga bweffe bwetera nga omugamba Chris. Kakaino bajja Zungu balina obuntuntu bwe bali obutategerekeka. Not the fake stuff. Guys up for some sake, bud? Bane mbawe kano neda sebo. Come on. Neda sebo. I know when you became such a prude. Mwajja mutya okubeera mwene embeera nammwe. Boo. Boo. Stop it. Neetirekera awo naawe. Oh my God, are you already drunk? Katonda wange simanyi watamidde dda. It's all good in the hood.
nakyala why The cops have been up here. abasirikale baade batambulatambula babuza ebikwatako obijjeewa babitegedde. So what? They think you were driving like... so kati balowooza nti emotoka bagivuze otamidde olimba. Except you crashed my car. naye ate emotoka yange wagikoonya. It wasn't that fine. emotoka sigamba nti 2 shots 2 hours ago. That's what you said. wanyamu shots 2 saa 2 eziyise emabega kye wagamba. Clear, you know? oba osanga wali tolaba bulungi. balowooza nimba. koona olimba ya yes nimba. But not about that. naye ate sirimba ku kya motoka koona. Car. nimba ku kya motoka yo. Too lazy to fix that shouldn't be. emmotoka eyo ya kisiru togikanika buleki zaali tezisiba. I lied to protect you. nalimba protectinga gwe. To protect my friend. ku protectinga seya wange. emmotoka yo ye yabireeta. katoddamu kwogera. Something wrong. gambye omusajja emmotoka gyavuga eringa ya andromatic. I just don't like the taste. bino engeri gye bitesingamu si byagadde. We also have pizza. Miss Rose. Hey, how was... Great. What are you doing? Soul searching. yakwati kubona jerudda. yasalawo agezeeko okukola lodi kye yali amugambye. katonda wange yasimula agera okuza amaaso nga kituufu essaawa yaliwo. we yamutumye ojijja essaawa nga weeri. nakye yafunamu ekyekango n'agamba kweri. era bwatyo yakwati kuba n'ayingira munda wano. no wali katwanga roodi gye yateranga okubeerako katwanga ye. akkiriza nti ekituufu kiri ti akomuniketinga naye. yajja ebisa ebisinga bw'atandika okugenda maaso n'okuba bw'ati kubanga kumukowoola. olwatandika okugenda maaso n'okuba ebifaananyi kubanga kowoola omugenzi. baabano
kiss me? era bw'ati bwe yajja yamubuuza osobola okunywegera. This is real. I'm not making this up. It's not in my mind. Baabo. I don't know what this means. How? I died. I kind of got stuck. Everything else, I don't know. Nakyase baawulira ddala mutuufu kati asobola okucommunicatinga naye. Hey! Who's out there? Ani ali awo? Hey! Genda okuzza amaaso okulengera. Riley yabaddewo. Nakyase bakyabe kati asobola omukowoola najja. Wabula embeera ye healthwise erabika etandise okubeera si nnungi. Face etandise okupeeruuka. Naalinga munywanjaga. Kwata essaawa n'agissa ku mukono. Marogissa ku mukono bulungi. Bamuyita nga bamwetaaga wansi. Kwe kujja. Genda okuzza amaaso ki ekigenda mu maaso. Bamugenda kusaba soko gy'otuulire ludda. Genda okulengera nga maama wa Chris azze. Mrs. Douglas has informed us that last... Mukyala Douglas atugambye mbu ekiro kyajja wabadde waabwe. Ye? Is that true? Kituufu wabadde waabwe. Yes, Yes, kituufu. but I wasn't trying to trespass. Nina badde sigeza kusalinkiriza. Obadde okulayo ki? I was looking for something. Nabadde nyina kye nnoonya. A watch. Nabadde noonya ssaawa. You stole a watch? Wabbye essaawa. It's hard to explain. Kizibu kunnyonnyola kuno gezaako tunnyonnyole sooka otubuulire. Chris told me to. Chris yangambye ngene nfuna essaawa eyo. Before my son Before nga tanaba kufa. told you to go root around my Yagamba ojje wange otandika osiikula ebintu. I mean, you didn't think it was enough to kill him, huh? Wabadde tolowooza nti kimala okubanga wamutta kati essaawa zino oli mu kutagalira wange. Living, right? Protect the guilty. Get... Mwekyo kye mukola engeri gye mwafuuka balooya muli oprotecting abali guilty kati mutemwala mwe mutemu. Ngenda kusaba kaka na by'oyogera. I know you're hurting. Nkimanyi olumizibwa. Going through, but you Manyi ki ky'oyitamu. wrong to come here and call my daughter. Wabula nkusaba kyogenda maaso n'okola kikyamu okudda ku mutamu muwala wange n'omuyita omutemu. Owulira? Tokyogerako. Nakye yakwate kuba gy'asuuleyo. I don't care about the watch. Nze sifaayo ku ssaawa. Kubanga essaawa sirina kye njagaza. Listen to me, Riley. I Wuliriza Riley. see you because when I see your face, I Omanyi bwe ndaba feesi yo. see my boy. Ebiseera ebisinga mba ndaba mutabani wange. So kati mba saagala kwesembereza. Ono yawulira nga akimugambye. Namala n'akwata ekkubo n'agenda. Hey! What is this music? Speaker volume 10. But my question is, why do you always connect with her when I'm not around? Lwaki ebiseera ebisinga okonekitinga naye nga siri naye? Sure, right. Well, there's always next time. So this thing is legit. That's what I've been telling you. Kye mbadde ngezaako kugamba. Think you can show me how it works? What do you need it for? Thought you didn't give a shit about anyone anymore. I don't. So you want to show me or not? Kati ogenda kundaga bw'okikola oba togenda kundaga? So how it works for us is you need something you share. Yamugamba engeri gye kikolamu oteekeddwa okuba nga olina ekintu ky'ogabana n'omuntu gwe yagala okommunikatinga naye. Osegeera? Soko nide essaawa meka? Like 7, I think. Why? Ssaawa zigenda mu ssaawa emu lwaki?
ono amulese wa anti we nakira kwe kutandika osuna mpola mpola agamba nti otuwe nga tumaze okulya ekyeggulo ebiseera ebisinga yasulanga ennanga eyo bayisaawa nga emu tera ngaosuna ennanga ku ssaawa emu niyakwate kubo n'asembera waali laba onaye ebirowoozo byamutwala n'akwateko bajja asobola ogezaako okulengera nnyina kitaawe ku nsi yakatola ekisinga omuluma ssebo kitaawe yamulekawo yali yafuna omukyalo omulala era nga baali bazaala n'omwana. Hey, did you see any polar bears in Alaska? No? Weird. That's where Mom told us you went. Now I get why. It's easier than telling your abandoned son that his dad was in the same freaking state the whole time! Obusungu bw'alina bwonna bwa kitaawe. Joke's on me, huh? Kwate kuba n'atambula agende. Yajja. Abaali wano ng'onaze. Did it work? Kikoze. And? Gwe. Chris, man. Chris. You need to focus on getting out of here. Mwana focusinga ku kyakuva wano. Most folks just skip. Ebiseera ebisinga abantu abasinga baskipinga ne bagenda. You're not. Gw'olemeddewo. You move on and then you're gonna have to face yourself. Yagamba nti okusobola omuvinga ono oteekeddwa ogezaako okwetunuulira. But maybe you're just jealous of what I have. I'm not talking. Oba kikwasa ennaku okussyaako kye nnina nze communicatinga ne gaffe kono soogerako ebyo naawe. So I'm not the one who's been stuck here for 30 years doing this. Nze sinza abadde ali sitaaka wano myaka 3 nga sirina kye nkola. Golowooza oli ki? I'll tell you who you are. Kankubula eki ky'oli. The kid who got lucky enough to... Gwe kidi eyabadde n'omukisa okuba nga wansikanye nengezaako okulambuza ebintu ebikola. After everything you gonna come at me like this? Oluvannyuma lw'ebyo byekole tuyinza tandika ate kummanyira bw'otyo. Nkwesonyiwa n'okwesonyiwa ngenze. Tategedde ate oli ki ekimuggyeko waya. Tategedde kimuggyeko waya. Naye nga Seborodi aviiriddeko ddala waya. Mbuuza kati kiki oyagala okukola, oyagala kugira kusala nnyaanya? Kwate kuba n'atandika okusala mpola mpola. Baaba leka naawe kono gira mpola. Esegera. Baabo. I think I'm gonna be a TV dinner girl. No, you're not. Ndowooza ngenda kubeera TV dinner koneda. All right. Seba amanyi okwapeyalinga gyali. I could definitely do this. Kino nsobola okikola. Jules? Wait, slow down. Where? Kakana soko lindeko. Okay. Kale. You don't need to go to the cops. Mwe temuteekeddwa genda eri basirikale kona. What I did. They need to know it was me. Bateekeddwa liisi ogezaako otegeera n'okumanya nti yali nze. Got my car fixed. So what, you're gonna walk in and say, hey, here's the deal, my bad? Kati ogenda kwate kuba otambula ogenda osisiika ne poliisi ogigambe nti banaye ensonga eri bweti. Ensonga yali yeesigama ku kino. Help me. I'm losing my mind over this. Ekituufu ki nti senga tebanyamba
ngenda kuluzinga ebirowoozo byange. This isn't what Chris would have wanted. Oh, yeah? How do you know what Chris would have wanted? Come on. I want to show you guys something. Ryan, are you sure about this? Okakasa ku kino. Seeing Chris. What? Look. If this doesn't work, I'll go to therapy and I'll admit that it's just grieving. Okay? Yagamba kino bwe kiraba tekikoze nja kwate kuba ngende mu therapy. Wabula musooke mujje mbalage. Yagala batwala abalage nti asobola okumiketinga ne Chris era amuyita Chris n'ajja. Nabo bajja asobola okumulaba. How do you know he's gonna come? Okakasa otya nti agenda kujja? Bulesi erudda. Lori yakwate kubona jawabula ekyewunyisa yalowooza nti bonna bamulaba. What? Eki? I guess I thought that something was gonna happen. He's here. He's right here. Who is? Chris. Yabagamba nti waliko nani? Chris. They can't see me. No, they have to. This has to work. I don't. Kino kisekeddwa genda maaso n'okola sooka olindeko. Nate, something that only you would know. Yagamba nti Alice baako ky'oŋŋamba. Ekintu nga gwe weka akimanyi. We have to go. Tulina ogenda. Just stop. Julia, don't. Bami nkusaba tokikola. Gwe. You need help. Weetaaga buyambi. Your life. This is my life. Buno bwe bulamu bwange. This isn't good for you, Ryan. Kino si kirungi gy'oli Riley. I love you. You're my best friend, but Oli kyali wange nkwagala okamala. I can't watch you do this. Wabula siagala kulaba ng'ogenda maaso n'okwenyikiza mu mbeera bw'eti. Jules. This is too much. Weetereeze. Mayise okugenda n'akwate kuba n'atambula n'agenda. Yasigaza Nate. Kati ono yajja ebbali kusinziira oli byamugambye yasazeewo n'amwesonyiwe. Ono yajja musunguwavu n'asooka amutippa ne bayitawo ne bakkirira paka wansi. Wamanyako n'ebyakyate. Tuli ludda wayi wano we byatuukirawo ebyaki ebizibu n'ebyanviirako okufa. Yagamba nti wange yali aleese n'ensi wange ayitibwa Alicia nga mukyazize ne waffe gye twali tubeera kwegamba yali azze kujaguza myaka 25. Kati anti wange n'aŋŋamba ngirambira ne Alicia. Kati Alicia yali ayagala kwata kubagenda kuzanya ne mugamba itsoke as long as kasa totambulira wala. N'agenda ku kiddole. So kati nze mu kubeera wano nali sifuddeyo nga ndowooza tali wala ali kumpi awo. Bantu baali bangi. Omwana n'abula. Mwana bwe yabula ne ntandika omukoowoola. Jordan, that must have been awful. Kirabika kyali kiseera kizibu. I don't understand what that has to do with. You will. Si kiraba kino bwe kinkwatirako n'ojja kumanya bwe kikwatirako jangu. Namweteka n'amuleete wa anti we. Onagera okuza amaaso ate nga anti lumbe. Bali ku lumbe. Iyi?
yasooka n'ayitawo nga yeekaanya n'ayisaamu amaaso bw'atunula bw'alaba nga mu butuufu oli ali wali eritali anti yafudde mayiti. Then she got sicker and sicker. Yagamba gye nakomye ogezaako communicatinga naye okola contact naye gye yakomye ogenda maaso n'okulwala n'alwala Connecting with her. era ng'ekyamulwaziza nze connectinga naye. Now she's dead. Kati wuno mufu. Thanks to you. Ngenda kwebaza gwe gwewanjigiriza ebyo connectinga n'abalamu. She here? Olowooza ye waali wano. She skipped this level. Eno level ye yagivuddeko. Yayise buyisi n'agenda. This connection? Eno connection. Somebody got to pay the price. Yamugamba omuntu aba ateekeddwa osasula omuwendo. Kuba kufa. No more life to give, so ffe tetukyalina bulamu bwe tusobolako okugyako nnyonyooto obwabasigadde. Kasi togezaako beesa embere gy'abalamu. Auntie didn't have many more years left anyway. Newankubadde mukazi wattu abadde already akaddiye nga waakufa. Mukyaliddemu enkyalira ziizo. Wabula singa ogenda maaso n'okukyalira girlfriend wo. Ndayira ku nsi ya Katonda naye agenda kukomekerera mu mbeera y'emu. Ffe tetulina bulamu bwe tuwa wabula okutwala obwabannaffe abalamu singa ogezaako okulemerako. Gyoko mugenda maaso n'omukyalira gy'akoma okulwala. Kivula bannakye abadde asise mu musaayi yina feesi etandise okulwalirira. No fight. No shot. Yakwata ekubo n'amuleeta amulaga ebifaananyi bya Nisi. After her, they found Alicia's body. Agamba bwe nawulira nti Nisi bamuzudde mayiti ye yali kwega Nisi wange baali bamuzudde Alicia mayiti bagirabye. Nakomawo eka ne neeteekamu omusipi ne netta. She never really recovered. Wabula okuva olwo anti wange teyali kavalinga. Before she died was what she needed. Oba osanga before nga tannabafa ekyo kye yali yeetaaga okundabako njogeremuko naye. Life ahead of her. Ekituufu kiri nti nakyala akyalina obulamu obweyagaza mwesonyiwe. Yours to take away. Kino si kikyo si gwatetekeddwa okugyawo obulamu bwe bambi. Ngamye nze anti wange ndowooza kirabika mukazi wattu okusinziira ku mbeera gye yalimu baazuula mayiti ya muwala we ate nange ne banzuula nga neetuze kuba nali nfiringa guilty. Oba osanga kano akaseera akabadde asigazza ku nsi okusobola okugeza ku recovery nga abadde yeetaaga communicating emu naye mbereko naye. Namugamba naye oli omuwala bambi ye akyalina obulamu mu maaso bambi. Tomutta muleke. Mukazi wattu yali akuba ebifaananyi. Yalemerako mukuba ebifaananyi ng'obukosi akimanya ajja kujja. Genda okuzza amaaso ng'ajje. Wulira essanyu eriteekanika era yajja waali. Don't go. Togenda. You're gonna say that you have to go and I'm telling you not to. Yamugamba waŋŋamba. I didn't realize it before, but olwo akasiya we yamugambira togenda. Mu kusooka oba osanga nali sobola gezaako kitegeera wabula kati nkitegedde. you don't like, they're becoming things that I say, things that I like. Era ng'agamba akasiya akatandise okubeera naye ebintu ono bye yali tayagala yatandise obyagala. Waliwo ekyenjawulo ekizze alina engeri gyakonekitinga naye yenjawulo wabula kye katamanyi kakazi katuba gye kakuma okubeera naye obulamu bwako bukendeera. Yagamba tuteekeddwa okulekera awo siekanako nedda. Nkuta gwe kyotamanyi. Bwe nagamba nti nali njagala nkuta ogende Yusufu Kito oba osanga nakola nsobi seetaaga kuta. Nebadde ndowooza ensonga y'okuba nga tusiekana ogyagala. Njagala then kati tondeka. Siina kyakola ngenda kuleka. Gyako mumusiikana gyako mukumulaba bulamu bukendeera nakyaba agenda kufa. Yatugende tinedda. Kimanye nti kuyagala. Hey. Why?
really think we should make a doctor. Geno tuke bali ng'akola Cameroon yamugamba oba osanga twetaaga tulabe omusawo ko nedda. Aha. I don't know. I guess I thought that'd be it. That was the thing keeping me here. I'd let her go and I'd move on. Yagamba ati nageze nakya ne musika ne mugamba tukite. Nina bade nso yato bosanga kyekito kinkomidde wano nga ndowooza ngenda kwate kubo ngende. Ne ate akyaliwo. Zibate zire bosa nakya bamuyitanga bamugamba detective na information gyafunye endala. Let me ask you a question. Leka nkubuuza ekibuuzo nnyanukule. Your business what cost in her life? Olowooza singa okukyalira nakyakya tekisobola costinga life yo oba bulamu bwe wandisigadde okyagendayo. Now, so far, he's been unable to prove that he fixed the brake light. Kati bano bafunye information nga balaga nti emmotoka bano gye baali bavuga olwedde yaliko lisiiti nga kiraga nti baagiwaako lisiiti esobole okolebwa buleeki. Kati ofiisi agamba nti agenda kunoonya nnyini mmotoka alabe bw'aba asobola oprovinga n'emmotoka yagikola buleeki naye bw'aba teyagikola then keesi eri close gyegenda kuba etunuulira ye. Kale n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Well, of course, I'd stay with her for as long as I could. Of course, nandyagadde nsigale naye ebbanga lyonna. Naye gwe tomanyi kiki oba omukola. You stay here because of you. Gwe osigala wano lwakubanga ggwe. Esigeza tosigadde lwa nakyala. Waliwo ensonga endala. Mu butuufu alina obusungu eri kitaawe. Yajja. Gezeeko sikana kitaawe. I'm not going to forgive you. Sigenda kusonyiwa. You're going to get that from me if that's what you're hoping for. Era n'amugamba ekyo togenda kifuna kuva gye ndi bw'oba ky'osuubira. Oh, you. I'm done now. Maliriza. Hope you have a good life, Dad. Not kidding, I hope you do. That little boy looks like he really loves you. Oyo omwana. Maybe you think of sticking around this time, huh? Ndabikira nga akwagala gw'olina. So kuno mbadde ngenda kusaba lisi wandibadde okonsatratingako oyo. Maisha okugenda n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Ekigezo oba osanga ennugu gy'alina yeemulemeseza ennugu gy'alina kitaawe. Ye kyamulemeseza n'okweyongerayo. Ono yakwata ekkubo n'ajja. Yajja aseka ne Jozi. Gwe ate kikibuzibu kyate. Stop coming. Yalekeddawo okujja. Coming. Chris yalekeddawo okujja. It's good. Ekyo kirungi. Is that all you came here? Kyekyoka ekibadde kikulesa okwogera nange. Kyekyoka. No. Yagamba nedda. Thank you for being my friend. Weebale kubeera seeya wange. Weebale kubeera seeya wange. Wait. Mpozi ng'ogasseko ne Night. Lindako. N'akwata ekkubo n'atambula asuuleyo. Kwate kubona ajja. Unaba akyatululira entaana ye. Agenda okuzza amaaso ng'alengera kitaawe azze. Baabano. Nabagambye ffe kayitibwa Endless Vijay Junior nga bulijjo. Shafiq Service Center Shafiq yaggulawo. Era beetaaga ebintu musobola okwata ekkubo ligenda musikana. Yakwata buno buyisaawo n'abuteeka erudda.
yadduka najja She's not with Julia either. omwana taliiwo We could track her phone. ne wa Julia taliyo tusobola trackinga essimu ye yadduka afunyemu ekirowoozo ekigamba kati kunsimbererako ki bwe mba sisobola kubeera na Chris dambutuufu mba nkola ki ku nsi bwe mba sisobola kubeera na Chris yadduka najja asika n'ennyanja njaga weekaanye era kye yakola n'akwata ekkubo n'ayitawo asobole okwolekera ku mazzi baabano lwoli adduka gya musikani kubanga ebirowoozo biringa ebikoola Chris gyali nakyala kayitawo kasazewo bakweta kakete kasobola ogenda okulaba Chris wajjali tomanya bayinza osiikana mu nsi y'emyoyo dani okubeera wano birowooza muno birowooza akase gasobola okuzza tayimu emabega yuuna agenza amaliridde n'akwateko bo n'ayingira mu mazzi olwayingira wati mazzi kabaka n'alyoka apiyalinga gyali mulengera You came back to me. anti okomyewo gyendi anti gweokola ki eno lwaki oli eno toteekeddwa kubeera eno amusiikanye ku nsi y'emyoyo amugamba gweokola ki eno toteekeddwa kubeera wano bukosi siba kiraga nti ali mu kufa paka erudda baabano There had to be another way for us to be together. yagamba nti nalowoozaamu eno engeri endala gye sobola okubeera ffe emiriri sikyo Let me come with you. leka ngende naawe Found my dad, right? nasiikanye kitange namulabye I tell myself ever since I was a kid that I would never do what he did. yagamba Abandon the people I love. nali neesuubiza okussa ku kyeyankola nti sikikola bantu balala naddala abantu benjagala benfaako naye We have to move on. nyina okumuvinga on naawe I know it's gonna hurt. manyi kigenda kuluma It's gonna hurt, but you're gonna be okay. kigenda kuluma wabula ogenda kubeera oke ate naabeera nti oke nga sisobola kwakisa esinga It'd be amazing. baabano Wherever your life takes you, obulamu gye bukutwala it'll be perfect. it will be perfect gwekyo kyoba omanya obulamu yonna gye bukuzunjiza gye bukutwala gye bugenda ojja kubeera bulungi togenda Live for me, right? You have to live, right? yagamba onoosonyiwa nze nyina ogenda For me, live for me. emugamba beerawo ku lwange beerawo ku lwange Breathe, right? Breathe, right? Breathe. kanda mugamba bambi Hold for pulse check. baasooka ne bamukuba bamunyiga entunnunsi Hold for pulse check. poliisi olwedde yali emugyeyo mazzi rodi amugambye bite kite kireke tolemerako togenda nange bambi Okay, guys, she's stable for now. era mwe abakoolakoola emyoyo okugijja ku nsi yaagyo gye girina okubeera mu simanyi oyagala tewali mwoyo gwe basika kuva ku nsi y'emyoyo n'oguleeta ku nsi eyaffe eno ey'abalamu n'osuubira nti ogenda sigaza emirembe tosobola sigaza mirembe kubanga oba ogujja ewa gye guteekeddwa okubeera mu mirembe ate n'oguleeta eno ogubonyebonye so kali naawe guba tegugenda kulekera guba gunoonya ngeri gye gusobola kubeerawo ku nsi eno kuadaputinga kubeerawo ku nsi y'abalamu which it is not okay so kati guleka guba kyankalanyiza
bamufiiramu n'okufiiramu. Hey, you did good, man. Maani okikoze. By the way, I never got a chance. Kikomeko Abudu kikomeko agenda okutegeera nga Rodi ayiseemu agenze. Thank you. Kibasegeeza yali asobola okutegeera ekimusibye ku nsi. Omwoyo gwe kigusibye wano ne gweyongerayo. Something good right here, you know. Nze ndyoke wano. Still got hands to hold. Kyayina engalo ez'okwata. Agera okuza amaaso n'alenga waliwo n'akali mu kutagala. Kano kasire Queen. Yatuuka we kali. Gwe sore ki? Nze bampita kikomeko. Olabika nga abuze. All right. Kiryoke. We both did. Fembi tuli bafu. Already. Yes. Just chill. Just chill. Yeah, I mean you did. Kasire Queen kaite kamanyi nti kafudde. Kakino nga bayise wakasi atwakwate kuba itudde erudda. Ndachera yalina okuyiga how to live with it. I'm moving on. Babano. Gena maaso n'okuba ebifaananyi. Manyi in life. Ne bw'oba oyise omanyi obulamu tuba mu kukyokozebwa. Tuba tusiikana challenges ez'enjawulo. Wabula buli challenge liba somo. Ate kisinga byonna tulina okuyiga engeri y'okulivinga ne challenges ezo. No moving on. Ekyo n'okivaako n'ogenda ku kirala. Nakye yali amuleetedde. Leeta kabuku kamuwa. The story of us. Life engeri gye baali bagitambuze mukazi watu yali agikubye mu ka story book. Wow. Kazi watu yalabanga kirungi. Katonda wange. At least he can still live on through. Mukazi watu. Yakimanyo n'akyamulowoozaako. Wow. Kwate kubona amusimba akafumito we bali. Lisi wanajja sigala ku nsi. Ndi musomerako awo. Nemanya nti newankubadde ebise ebisinga teyabeeranga nange. But yateranga okubeera mu bulamu obweyagaza nga ali naawe. Yabeeranga mu bulamu obweyagaza ate obulamu obw'essanyu. Ekyo kye yandiyagalizza mutabani we. Yajja erudda. Lori gye yateranga okukanikira akatwangaze na buli kimu. Kanyabo kaba katambuza amaaso kwe kubaako kye kalengera. Waliwo akabokisi akali erudda. N'akwate kuba gy'akabikula alabe. Genda okabikula. Kuzza amaaso. Mwalimu engeri y'ebbankaluwa. Wangi. Dear Ray. Auntie Ray. I'm not great at writing, so. Siri mwandiisi mulungi so n'olwekyo. You'll see I saved every piece you ever did. Ogenda kiraba nti buli kapiisi ke wakubanga nakatereka. Throw away. I just stuffed them in my pocket when you. Saabusuulanga nabuteekanga mu nsawo yange nga tolaba. This is what you were born to do. Kino kye wazaalibwa okola. I know that probably doesn't mean much coming. Nkimanyi kiyinza okuba tekitegeeza ky'amakulu kuva gye ndi. Maybe you'll mean something coming from yourself. Wabula oba osanga yali akakola ng'agenda kamuwa. Nakyala agenze. You're amazing, Riley. Oli amazing, Riley. Katonda wange. This is your first graphic novel. I want a dedication right up front. Yagamba nti wonoba owandiise graphic novel yo njagala dedication dedicated to me. Jimpereje kabere kange. Wow. A fine arts minor? Fine art minor. It's possible, yes. Bwe kiba kisoboka kiri. Well, it's just that generally we recommend a more complementary minor for those pursuing law. Yagamba nti ebiseera ebisinga tuba twetaaga omuntu naddala nga apasowinga law mateeka. Fine arts. Tubako engeri gye tukikola mukono kali. Bw'oba osazeewo tujja kuteekayo ne mu art.
yawulya essanyu yajja katandise n'okwefaako bambi kasita kakimanya nti yali akagalizira akagaliza kutambuza bulamu kabeere kasanyufu ne mu kumulowoozaako kaleme kubeera nga kanyolwa kaleme kuba nga kakwatibwa nnakuwabula kabeere kasanyufu nga buli lwe kamulowoozaako ssanyu jerere lyekafuna gyali lyekafuna kuva gyali yajja kosi yasalawo agende maaso n'okusoma asome ne ati bwe yali amwagaliza n'amateeka n'agasoma mpola mpola kale wekati wekabaddeako olwaliro nabagamba isola bayo boy vijay junior the incredible eva chalima neva equadi kansela to be lc5 mutungo parishi akaseera ako mundabira ddala nga katuuse mukama abankumire mweraba